po kigudde waani. Naffe tulabye nnyo omutuuze waffe okutufaako era tubadde tumwagala nnyo. Abatuuze b'e Kasiiso mu disitulikiti y'e Luweero baguddemu ensisi olw'okusanga mutuuze munnaabwe ng'afiiridde mu kidiba kye basenamu amazzi ga bbulooka. Olunaku lwe namulaba bwali kiro ssaawa nga 11 ssaawa nga 11 muganda wange n'amugamba olagawo obudde buno obutannakya n'amugira bw'ati ng'alinga amulabula n'amugamba bw'ati akuba wali bbulooka bwe yakkirira bukkirizi wano. Kyakabale Habert wa myaka 36 ng'olumu ayitibwa Kidoome yasangiddwa ng'afiiridde mu kidiba ky'amazzi nga kino kyaddiridde abavuzi ba mmotoka ekika kya tipa nga bano babadde bagenda kukima bbulooka okuva mu kirombe kino okulengera ekintu nga kitengejjera ku mazzi mu kidiba kino eky'ekirombe. Kale kuba abadde kasitoma wange ze nkola mu capati awo kakati muzeemu nkukala ebbanga naye nga simula kuba nze mbadde manyi oba alina negye yagenda okukola oba batera batwala okulima ebintu kati nze mbadde manyi oba kakati awo ngenza okuwulira amawulire gafuluma munnaaliwa mu kidiba. Musajja abadde mulimi, abadde musajja mulenzi wa nnyaanya ng'agenda mu bannakazi ng'agenda mu Nasita Zone. Abatuuze bategeezezza ng'omutuuze ono bwe yaleetebwa okukola ewa Meeja Kinobe era nga yajjanga omulimi kyokka n'atandika okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo era bw'atyo yafunayo n'emikwano era yatandika okunywamu ku ntabaza abakadde. Ne Meeja Kinobe, Meeja Kinobe ow'okukina faamu e Luweero, kina faamu ndowooza ogiwulira. Bali bamuyita Kiddoma kale manyi kuba yajja yava mu kyalo ekitali kyawano obuuka ebyalo bibiri Wambola y'e Luweero kumbuka bwe bakabaka gaseka gye yali ewa bundi Honorable Kinobe kati ambassador Sudan. Ayina ennimiro yamuleeta gye yali akola kati nga munajjabuzi n'addayo anywa n'addayo ne kati kyavaamu ati n'abeera ng'abwasanga bwasula kati kirabika yoba yali avuddeyo naye ng'erinnya lye badde bantu bamanyi bamanyi ya Kiddoma. Ssentebe w'ekyalo kino Mwami Edward yategeezezza ng'omutuuze ono wabadde omutuuze omulungi wabula ng'abadde yatandika okunywamu ku mwenge era ng'olumu abadde atambula yeeyogeza yekka ng'ensi bw'emulemye. Bulabi kati ng'okusinza ku mbeera gy'abaddemu adde mutamiivu general ng'okutwaliramu adde mutamiivu kiseera kyonna ng'abamulabira abanga mutamiivu oluusi abanga yeesuddemu akalamu naye ng'olowooza abamu bubanga mwenge bw'ati embeera z'abaddemu bwe zityo naye nga tusuubira nti kulwange ayinza okuba nga bayagwamu bukulu bagagwamu ng'atigendere banga yagenda n'agwamu omuntu bwayalegayo nti yagenze yeteekamu omuguwa kusinza ku bantu waliwo badde ayogera nabo nga bugamba simanya ensennemi uzadde anywa naye nga balinga bakitwalanga enanga ensennemi ng'akyogera. Bantugambye yabadde atambula ng'abadde bambi alina obuzibu ng'anywa omwenge n'abeerako n'atambula ng'atagala n'akola ati kati ndowooza yagudde mu kitiba nga tamanyi oba mu mazzi ago. Kaakati baluddewo okumumanya amazeemu ennaku zennaku oba mmeka 3-4 z'amazeemu ennaku zonna naye nga yo poliisi bwe yategeezeddwa yagezezaako okukola obwangu okukola ate jjukira nti wano babadde bakakyusaawo era osinga baleese omulaga. Ssentebe akubidde abavubuka omulanga nti balekera okwekubagiza wabula badde eri Katonda. Abantu ng'awagera bagamba nti ensi ebagaanye oba bagikooye weekwasa Katonda kubanga ekituufu oba weekwasisa Katonda kizibu okwegaana ensi kubanga buli kijja omanya nti kizze Katonda akiganyiza nekikutuukako. Kitegeeza bwe weekwasa Katonda omanya nti wangula embeera eyo ogiyita. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tubadde tumwagala nnyo kubanga abadde musajja mukakaalukanyi nnyo nga ffe bwe tukakaalukanamu naye tulabye nnyo musajja munnaffe tugendako.